munoni gye tuyita pancreas ate ne kiba nti nno kiyamba okuba nti kigula obutofaali okusobola okukozesa sukaali omuntu n'aba nga sukaali tasigala mu musaayi n'aba nti alina diabetes type 2 kirungi nnyo ekikoola kino mu kujjanjaba olwa active ingredient eyo gye twagambye european kirungi nnyo okujjanjaba endwadde eno gye tuyita genital herpes oba ey'obukaba eyo genital herpes usually amabwago gatandika mpolampola bw'obanga ogafunye endwadde yabuuka buno obuteesobola bwe bayita virus naye betera okukwata mu bitundu ebyekyama mu basajja kwatya ddala ku nankani kubitundu byabwe byekyama byonna n'embakyala bwe bityo ate n'ebirala n'osanga nga buli eno ku butuuliro ku butuuliro eno nga gye bukutte buba butandiikiriza butonotono nga bunaagira butandika mpolampola nga otulututu kati bwegaba kalututu nokasiiwasi nokatakulatakulwa oluvannyuma ne kavaamu engeri y'amazzi ekivaamu ne kafunira ddala ebbwa ne kakolebwa ezo amabwago endwadde eyo ya mutawaana bugenda tebugenda buli awo bwebujjanjaba bakuwa binankani byonna ne busiimulako n'okola ki ne bugaana abamu ne bubaleeta ddala okwonooleka ebitundu ebya wansi eyo ddala n'olwekyo ekikoola kino kirungi nnyo mu kujjanjaba genital herpes ate n'okujjanjaba ddala kisipi oba amulirako mu biseera biri yaliwo nnyo yatawanyanga nnyo abantu abalinanga mukeni naye eddagala eddungi ennyo mu kujjanjaba kisipi kyekikoola eky'omuzeyituuni yes ekikoola ky'omuzeyituuni kirungi nnyo era bw'oba okikozeseza pawuda waakyo ng'omukozeseza osobola okubeera nga ojjanjabira ddala ekisipi ojjanjaba amabwago gatakoma abantu abasinga bakozesa eddagala ne babawa tubes okusiigako ne bigaana nesigala nga still bukomawo naye ekinayanguwa ennyo okuyamba okugendera ddala forever kyetuyita gundi eyo ekikola ky'omuzeyituuni kirungi nnyo ekikola ky'omuzeyituuni ku kujjanjaba endwadde ez'obwongo n'ez'okwerabiralabira naddala abantu nga bakuze balina endwadde gye bayita Alzheimer's disease oba dementia ezo endwadde ezo ezireetera abantu kubulinga kuwutta kwegala noba nti omuntu yeerabirabiramu akogera wano byonna bye mwayogedde dde abyerabidde naddamu n'akubuuza ebintu byebimu naddala abakulu nga waliwo omujjajjaffe yakyalanga nabwe yamalanga ogira bwati n'addamu n'akubuuza ekintu kyekimu kye yakubuuziza bw'aba anyumya emboozi n'addamu emboozi yemunagaaneka ng'atandika buto alinga akunyumiza oli aba yakuwadde ssente ate n'akwongera endala mpozi omumanja sinnakusasula najjayo n'endala n'akwongera ebyo biwono olina kusa kikola kya muzeyituuni kakati ne tugenda ku Parkinson's disease endwadde eno gye bayita ey'obuko nti oli yakwata ku mukono eddala aba yamukwatako ekyo twagala kimanyire baga nti yakwata ku buko ndowooza abaganda bagikozesa lwakuba nti bagezaako okutangira abantu okukola ebintu ebitali bituufu ku b'enganda zaabwe naye nga endwadde eri ku lack of coordination wakati w'obwongo ne nervous system nga bwe twagambye nti nno ekikola kino kirungi nnyo kukola ku nerves ku busimu kirungi nnyo mu kujjanjaba endwadde eno ey'obuko nekenderera ddala nno omuntu n'abanga aterera dayiddewo bulungi nnyo obwongo ne bukolagana bulungi nnyo n'obusimu nekiba nti nno tewali gundi endwadde eyo nekendera by the way erina ekirungi ennyo okujjanjaba mu mannyo muno endwadde z'amannyo bw'ogatta pawuda oyo n'omugattamu ate pawuda wa black seed you just rinse no tabula noteka amazzi agokya nonywa ojja kwezuula nga banga tono nnyo amanya galeka kuluma gawonye ate nga kikola permanently siga nti no ate kiwonyeza ddala amannyo bwekito kikola kirungi nnyo
yes kirungi nnyo mu bigambo bya arthritis bannaffe abana ennyingo nga ziruma nga ndwadde ziruma ekikoola kya kino olwa gundi eyo eyokuba nti kiri anti-inflammatory ate kikakanya obulumi kirungi nnyo mu kujjanjaba endwadde eyo bano abalwadde amavivi n'olaba Abaganda bagaita makajja makajja endwadde eyo bwetyo nti amavivi gamuluma tasobola kutambula tasobola kuyimirira usually twakiraba nti kitera kubeera kibanga kireeteddwa gundi uric acid ombungi ndya yaffe eyo gye tuba tulidde naye mu bujjanjabi kozesa ekikoola ky'omuzeyituuni mu kunywa ate n'okusiigako ekikoola kino so kifunamu okikola mu tincture nakyo nosobola okuba nti nno osiigako awo kirungi nnyo kukujjanjaba abalina effects za chemotherapy abadde bagenzeko mu bujjanjabi obwa cancer effects za cancer za bujjanjabi obulumuzi baawo naye kikuyamba okukendeeza obulumi obwo oba buleeteddwa ekigambo ekyo n'olwekyo kirungi nnyo in fact kiri anti-cancer nga kimanyiddwa bulungi nnyo naye nga kirungi nnyo mu bijjanjabi obwekika ekyo kirungi mu bintu ebirala byekijjanjaba twayogedde ku kigambo kya mpozi kya kusala masabu mukusala amasabu abantu bangi nnyo ennaku zino balya ne banyumirwa naye oluvannyuma n'osanga nga obugejjo gubaleeseke enankani obuzibu kwegamba n'okwetamwa yenyini yeetamwa ate obulamu bwe atambula bannaalabika balaba banguwa alemererwa bikiba ebityo omugejjo ogwo abantu baagala nnyo ogusala naye enkola ennungi eyo gy'okozesa kwekozesa ekikola kino era mu kunoonyeza kwa 2014 n'adengezaako nakulaba nga balaga nti awo we baazuulira nti ensolo ze baawa ebikoola ebivudde mu olive zayambibwako okusala amasavusavu agateetaagisa mu mubiri gyabwo nezikendeeza ku mugejjo ne bakizuula ne bagamba nti kiri kino ddala kisobola okukozesebwa ng'ekyobutonde abantu okusala ogwo gwali mu bisolo naye ati waliwo era gwe baakamala recently mu Nebraska university mu America nga bakozesa abantu 240 naye abangi kubo abali obese bakwatira abali obese bakugamba abalina body mass index esukka mu 3 abo abanene nnyo naye almost kwegamba bagamba nti 90% bonna basalya ddala amasavu ne babeera nti kyamugaso nnyo era kiri anti-cancer kiri anti-cancer completely yes tekyandikiriza kikuyambako okutangira kali ketugambe okufuna obulwadde obwa cancer businga obadde wakubufuna ate era kiri anti ekiyagonde viral bwe twagambye nti kiri antiviral n'olwekyo kiyamba nnyo ku kigambo ky'okweninhibitinga ebintu ebyo nolwekyo antiviral omulwadde wa mukerenyayo twetwogera asobola nayo okukyetana kimuyambako okumuwa ku maanyi agasobola okwerwanako omubiri ne gubeerawo ddala bulungi nnyo nolwekyo kirungi obulungi bwakyo nga bwetubwogeddeko waliwo abatalina kikozesa wera abakyala ab'embuto badde tebannakutunulwako nnyo baga nti tekinnaba kumanya nti oba kisobola bakolako obubi bwonna yes n'olwekyo kujjako nga tumaze okulaba doses entuufu tetunaba nanka naye nga enkozesa gyetwabadde twagala okutunulako kati enkozesa eneebeera etya ku bantu bano abalala enkozesa yandibadde nti nno bw'obanga ogenze ku mabwa gali ge twagambye aga herbs gentle herbs ojja kunyika bunyisi ojja kukola pawuda oyo omuteeka mu mazzi pawuda oyo wamala omuteeka mu mazzi teeka mu mazzi matono agokya matono okatabule kabeere ng'akanankani ojja okateekewo otonyeewo awo wenyini kubwa tekitwala bbanga ddene obwo nga butandika okgenda nga buclosinga nga bukala nga bubaawo nga just nga bufuuka bunankali butono nnyo nga ensikiri eddawo bulungi nnyo n'ekisipi bwatyo bw'okozesa bana ebisigadde ojja kunywera mu mazzi gookya
ate nno tokozesa kinene nnyo mu meals tugambe nga katika kanaisa kujja kukozesa just kitundu ky'akajiiko wabula eddagala lino likyali wa musawo wokka ojja oddisanga kubanga tunabaditeeka mu matundiro ate era nga bwe nibaga nti eddagala lino likyava mu nsi ziri naye ate nga possibility ey'okuba nti naffe tusobola okufuna emiti gyaffe eyo nayo weeri nene nnyo maaso ali bayagala endoko lisobola tuliba kubanga tusobola lwakuba nti zibeera very expensive naye nga ekyo tujja kikola nyabo oba ssebo Jebale mukama wange nkali sino bale kuliriza Prime Radio alo no mukadde kawoyo ne mukadde nebaza omusawo okukozesa ku muzeyituni ogwo emusawo emukadde era bamufe obunene era bututawaanya kakati kwekwebuuza nkikozesa ntya nga okusalawo ekikola ekyo nkifu mbulire enkozesa yaakyo enkozesa yo kiba kitegekeddwa mu ngeri nti kifuyiddwa mu pawuda entegeka eyo twagisomesaako nnyo mu ngeri yaffe ey'okukola ebikoola si byakwanika musana naye bw'omala okufuna pawuda oyo omuteeka buteesi ku mazzi ogambye kitundu ky'akajiiko kitundu ky'akajiiko ku amazzi agenkana nga nice agali nice about 250 mils tegeza wamaanyi kukola bokozesa na kitundu ky'akajiiko kintu kinene nnyo n'okanywa emirundi ng'ebyo olunaku ojja kubaako akajiiko kamu kakumala olunaku lwonna wanje nkali sena bakuliriza ani ono Gerard namugongo yesebo Gerard namugongo sebo mbadde nsaba kubuuza ku musawo akantu ako ku ndwadde eriyo kankana muzeyi wange akankana oza osobola okuba nti akateeka ku kyaki nga bwagamye okay yena kuddamu okateeka mu kyayi okay abuuza ku nkozesa yaako ku muntu atawaana n'okukankana hello kale ne balekuliriza Sharon Echireka. Yes, Sharon. Kusabako ku namba ze. Ni namba ze. Ezo nagenda zikuwa bulungi omukubire. Okay. Sharon yayagala namba za musawo. Okay. Kunyonyola endowooza mwogeraganye. Ndowooza kanfune yemu yokka yokka essimu. Amasimu ndaba mumyansa naye mujja kunsonyiwa kankwate yemu yokka lwa mbeera ya budde. Nyabo basebo. Sebo zembadde mbuuza litandikira ku sente mmeka. Okay. Musawo owe sente omuwulidde wayagala enamba zo zonna ez'essimu kunkubira essimu okay isimu loza kasokera essimu noyo wa sente ajja kunkubira bya ssimu kubanga yeetaaga kutetwalira kumanya ebungi kibwe yajja okwetebwa kutwala neki n'olwekyo enamba zange ziri 077 asatu mwemu tujiddemu ko musawo sebo tujiddemu 077 asatu mwemu enebwe mbanga simu simugize bwebanga sikute esimu y'olweyo simu nyingi ne banga lyengirako ugenda ku WhatsApp ku namba eyo genda ku WhatsApp oba ne messages SMS ya simu yemu ojja kubanga nkuddamu oluvannyuma mbudde obwakawungezi abali ebigiri bakusangawa okay nga tunagenda ku ebyo tulina embaale tuli ku Maruku Adra omwaitu alina ekitundu kye twalimu naye ate tugenda mu kitundu ekyaffe wafu wenyini Maruku Adra wetuli ojja kusanga eri ekipande kiwanikiddwa bwe kityo buli lwa Sunday ne ku makya nnyo ku Mande mbavaawo ku Mande noddawa ku Mande ngambuka 10 kilomita ziringa 5 zokkaawo ate ku Tuesday mbeera bugiri era abantu baba bajjanjabwa ne bagira wabula nti bangi nnyo basobodde okweyongera bwe batyo n'olwekyo tuyina Gerard Parking Tony
Parkinson's disease ye ndwadde eyo ey'obuko gye bayita ey'obuko muntu n'abanga akankana tasobola ali no ssebo nga bw'ogambye enkozesa nnungi nnyo naye endwadde eyo etandika abantu ne batagimanya nti batandise mpola mpola ogenda okulya nga olinamu engeri gy'obanga eyeebaka noweekanga mu boodi olwo emuli naabu ziba zitandika okufuna obuzibu ne coordination n'omutwe abanga weekangamu ogenda okulya nga omubiri gwonna ofuna trema trema kakatandika n'olwekyo weeteeka okuba nga ogikozesa enkozesa y'emu ssebo omwami Gerard mwami Gerard yenkozesa eyo y'emu yakuba nti ojja kuteeka ku mazzi agookya bw'oteeka ku mazzi agookya onywe era mu ngeri eyo mudozi ejeyo ate gowa Parkinson's disease nkongerako akalala waliwo ekijanjalo kye bayita mukuna baba kirabo kita mukuna mu Luganda kirungi nnyo ekyo nakyo tujja kujja tukisomeko wano olulala tulabe engeri gye kiyamba owa Parkinson's in fact kirungi bw'ogatta ebyo byombi owa Parkinson tasigalawo taddayo okutandika ebyo agenda mpolampola within a given time oba myezi ng'ebiri esatu nga azze bulungi nnyo okuba nti akomye okufuna agati gundi